weewaawo tubaaniriza era tusanyuse nnyo okuba nti tuli nammwe tubatukako bulungi yonna gye muli. Olaba omugagga atwagga nga kyeyatindika emitala kyengedde. Bassebo ne bannyabo njagala nate okuba bagulizaako kubanga embaguliza ennungi ngezza omusu. Njagala okubategeeza ekitabo kyaffe kye nabagamba ekigenda okufulumizibwa Ssengule 2022 era nga kyekitabo kyokka ekisookedde ddala okufulumizibwa mu mwaka ogwa 2023. Ekitabo ekifulumiziddwa Ssengule 2022 kino era kyafulumye dda. Ekitabo kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Kifulumye era nga kati tewali kuwanaanya kya mitwalo 2.5 ojja kuba okifuna. Jangu ontuukirire ofune ekitabo kino ku bbeeyi eyo era essimu eri 0781 599 343 eri 0781 599 343 kanjiddemu gumu eri 0781 599 343 oba gwe ali ebweru w'eggwanga ku +256 781 599 343. Ekitabo kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Nze Ssengule Musisimbo Sajjofre Munabusiro Nkonge ya Muvule n'atagwira kyeyatimu Kiwowoolo omunnyo gwa Vuwa atalina mazita lya Saava omwana w'Abambejja Ssengule 2022. Kankomeka osigenda kwogera bingi nga gwe bayaluza obukalo bw'endegeya oba okulasa nango w'ebiwundu atudde ku kannyo oba okwogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi. Sigadde nze Musisimbo Sajjofre Munabusiro Nkonge ya Muvule n'atagwira kyeyatimu Kiwowoolo omunnyo gwa Vuwa atalina mazita lya Ssengule 2022. Ssaabasajja Kabaka awangaale.